aveyo mwikomera yamala yakoba nti ensonga edekuusa kukuba nti oba yiba sente oba yakola ki omwana ayiba ekintu yaleeta yalya nibeine omwana oyo taba mubi yamala yakoba nti ate ono president mulungi omuntu ayize musango omukobo tikale nkukubyemu buswani aye twira mu nsobi eyo yamala yakoba nti ate I want to be clear Honorable Semuju is your MP forever your man MP forever Namuju Uganda esigala democratic country omuntu wakoba nti MP kodi Namuju Namuju sise kakati speaker wa parliament Anita Amongo Magogo alingo omuzaire omuzadde omumanyi omuzadde omwidi speaker wa parliament abeeranga parent oba omuzadde nti omwana we bwakola ensobi era wano yensonga lwaki nti speaker wa parliament bamweta maama omulembe gwa Kadaga nga akyali speaker bamwetanga maama mu parliament omulembe gwa Anita Amongo Magogo bamweta maama speaker wa parliament because the speaker abeeranga maama ewaka omwana ngazizza omusango ne bwaba alaba nti bagenda kwokya kibooka asooka kukoba ayo mutabani wange katana bakugamba nti mumukube kumbe ku mutwe asooka kukoba mutabani wange kakati speaker wa parliament mu constituency y'omubaka we owa parliament nga ali mukomera don't expect okutandika okukoba aye mukube ku mutwe aye mukama yebale okidi otyo speaker wa parliament bwagendayo n'alaba nti no abantu bwe bali abantu bo representing mu parliament asooka kusoma mbeera n'asooka asoma ebigambo byasobola okwogera ebigenda okubazaamu essuubi n'omusibe ali mukomera kuba naye aba agoberera kati kiba kibi omusibe okubanga bakusibye mukomera ate n'owulira nti speaker wa parliament maama wo wa parliament yazze n'akoba aye mukube ku mutwe mu mutwale so omukulu yakola ebyo bigambo byemmanya binakola omukulu yakola kyebeta crowd reading however ezo statement speaker yeze yakola the speaker is a politician she's a politician era naye abala nti bano abali wano baagala kufuna message ki nti baagala kufuna message nti omuntu waabwe ateekwa okuteebwa essaawa zonna naye ate n'ekisembayo buli politician owninga ebigambo by'abayogeredde mu kifo kyonna therefore the speaker owns the statements eze yayogera yakimanyi lwaki yayogera statements ezo it was crowd reading the statement says is not a representation of minds of members of parliament yabala ekitundu kyagenzeemu n'omubaka wa parliament wali nga abantu bali mu kunyolwa nti omubaka waabwe taliwo abadde abaleetera ku kamuwogo n'alyoka ayisa statements ezo maybe with time naye aba amanyi nti statement ze yakoze yazikoze because of ABCD ensonga lwaki ffe tugamba buli muntu ajja wano mu parliament ne bw'oba tokkiriza naye mu byayogedde osigala omuyita honorable member. Okay, honorable Tamaguzi. Honorable Sewungu Joseph Gonzaga. Yaviro yatukoba nti aifa abalonzi. Twide tubakube kibooka abaka ba parliament. Era yatukobye nti bwe tuba tukuba tukube ku mitwe. Agamba mutukube twava kumulamwa mutukube. Tetulina magezi mutukube. Kakati oyo yali sose gamba yeba mukube nzo mukubiraki yagamba ava kumulamwa temukyalimirira okulwa abantu anti nkugambye nze sinze namutumye ku Richard statement ze agambe ndi batukube yagambe yeba mukube so tubadde abantu bade bagala tandikira kumwe babakube ng'omukulu yalagidde nedda nze sinamuwa birowoozo byange nti bankube nze bankubire ki kubanga olina okumpa ensonga lwaki bankuba kati yagambe ye bamukube ffe tebatukube era ye twakkiriziganyizza nti ne bw'aba ayita ku situiti evubuka ne limukuba ne limuwalula ku kolansi envubuka ero balina oddiweerawo beyiro kubanga oli yeyeetemye nti bamukube kubanga senze tosobola you shouldn't pluralize your statement nti batukubira ki kubanga ensobi ezigenda yagambye mukoze ebyobusiru bingi tubakube buli akola ebyobusiru singa baba bamukuba singa tukyalinawo eggwanga kubanga si buli muntu ne Bayibuli etugamba
tewali munsi muno mulongoofu okujjako oyo Mukama gwalironda n'amugamba nti muki mutuukirivu. We are not a bunch of angels. We are human beings. Human beings are susceptible to mistakes. Human beings are reliable to mistakes. So bobeera onogamba nti nono tumukube nze nsooka kubuuza nti statement ono mubaka munange yagiyisizanga amaze okunywamuko kutwenge nti yamaze kunywa kutwenga okuyisa statement eyo kubanga ezo statement siba sizabukulembeze. Omukulembeze yenna agamba nti wetubeera n'ensobi naffe tetuli ba Yesu ndi tulina kukola bituukirivu byerere naffe tuli bantu ya human beings. Ensonga lwaki nti wano ne speaker bwe bamuloopera nti omubaka Lutamaguzi yakoze ensobi bweti bakuteeka mu disciplinary committee so tebakutwala mu komera. Disciplinary committee ne weewozaako n'ogamba yes I'm a human being nakoze ensobi bweti ne usobola okulongoosebwa. Naye oli bw'avaayo nga mubaka parliament n'ayisa statement sezo out of excitement. I call them excitemental statements nti ababaka mutukube tukoze ensobi nze bankubira kinakoze ensobi kisebo nawe gyosobola okumpa agira nti Lutamaguzi naye bamukuba. Era abaana obwedda ku social media bagamba tujja kati bwe baba bazze banoonya amaka ge gye gali oba mu constituency gye baba bamulumba oba bamulinde ku gate ya parliament yabalagidde okumukuba era ye baba balinde okukuba ffe tetuna sanctioninga nti batukube kubanga ffe tumanyi mu civilized society mistakes zikolebwa abantu era zigonjoolwa abantu. Ffe tukimanyi twasobola okubawo mistakes ezikoleddwa government naye ate era abantu mu government abasobola okutereza mistakes ezo ne bazizza engulu y'ensonga lwaki nze ntera okukugamba nti ne wakubadde mu parliament ya Uganda waliwo abakola ensobi naye ate era waliwo abakola ebirungi. Emabegakawo tewali ne deputy speaker wa parliament the right honorable Tayebwa ndozo omwidi deputy speaker n'atugamba twali tugenda mu rwani n'agamba yes tugenda mu rwani tekitegeeza nti buli adduse emisinde gino ajja kumalako ate tekitegeeza nti buli atamazeeko nti mujega ate tekitegeeza nti buli akulembera yajja okukulembera naye ffenna tudduka ffe right cause wanaabeerawo ensobi zonna ezikoleddwa tusobola okuzi-owninga naye ne tusooka tulaba nti tuzi-ayaninze tutyawutu nti lwaki twatandisa abantu nga 100 okudduka ate tutuusa abantu nga 100 omulundi omulala tunaakyongeramu tutya amaanyi. So I appreciated the right honorable deputy speaker Tayebwa ne mugamba you a good leader era ebigambo bwe byolese biri example nenze sobola kubeera na mubaka wa parliament n'atandika okukumamu abantu omuliro bakube kuba ababaka basiru kuba ababaka a member of parliament is a honorable regardless biki byaleeta wano mu parliament kubanga abantu be balonda mu bantu abeesimbawo gwe balonda ne bagamba nti honorable gundi yajja okutukiikirira mu kitundu kyaffe butinze bwenzija mu kitundu nga Idinda nesanga oba omubaka waayo honorable Mariam Nayigaga sisobola kugamba nti olw'okuba ndi opposition nti honorable Mariam Nayigaga nkobe nti mumukube oba nkobe nti honorable Panado Mugema mumukube oba nkobe nti honorable Balyeku mumukube nsigala nkoba nti omubaka kyasobodde okola bwe mulaba nga akoze ensobi okulonda tekuli wala nnyo kuli mukoona mulonde omuntu oyo gwe mulaba ajja kukola ebituufu. Okay. Honorable Lutamaguzi Semakula gwende naye gwe tuli kutambula naye mu program yaife yensi n'ebyayo omugundivu etandise olwaleero. Oriogeti mu program ensi n'ebyayo Lisa Grace Mwesigwa. Honorable Lutamaguzi we nawe ndi kwenda okuba nga tuyongera eddakiika diweze 37 ku ssaawa 4 tunatera okuba nga tuwunzika. Mwai Museveni aliyo sekuluno afunvubire asinzire okuba nga asigukulawo obuli ake n'obukenuzi mbeire nkusuubira nti mu bigambo byo oida kubanga omuwa upload obanga omukubira ku mungalo ndi Mwai Museveni kulu asinzire kubanga wainumao yali yakoba nti buti sawa ya blood and iron buli agemye ku kintu kya muna Uganda ne sente domu w'omusolo komera era yavireyo yabanga atandika ogema kuwabaka ba parliament n'abandi wano Mwai Museveni yajire olunaku ngena kwedo mwezi 5 sasire weireke eri kuwako yajire akanti buti sawa dino kantewo unity eyindi ejo okunamba ku okulingirira obuli yake n'obukenuzi mu kitongole ekiwoza musolo ekya URA
era nga akoba nti bajja kulondoola abantu abakola underviringa ebyobugege balina n'emisolo gye basasula abatasasula misolo abakola enguzi mu URA ali kubona nti system ya government agikombinga agimala mu bulyake n'obukenuzi kawana akaseera akabana Uganda okubira ku Mwami 7 mu ngalo ku kyokulwanisa obulyake n'obukenuzi. Honorable wako batenti babaka ba parliament ne ba prime minister mu America kakati omukulembeze ono bwobono olwanyisa obulyake osooka ku empoweringa institutions ezirwanyisa obuli bw'enguzi oba obulyake gamba nga office ya IGG ne CID departments eza police n'olwaliro bwogenda mu bitongole bya police across the country they are suffering a lot buli gwotuuka mu yenna omusanga abona abapolisi basulanga refugees abasirikale basulanga ba refugees in their own country so Museveni bwavayo n'agamba ngenda kulwanyisa buli bw'enguzi buli promoted by his regime and he knows kubanga kati ababbi abasinga bonna banene mu government babba buwumbi ettaka lya government bonna balyeddiza ebyali ebyaji by'amafuta byonna bagabbamu ne babyeddiza ebyali ebizimbe bya government byonna babyeddiza ettaka eryali erya government lyonna balyeddiza mu parliament ya Uganda batwisa supplementaries ne ogenda okwekanga nga baggulawo bukampuni bwabwe ne babutuuma mbu ba investor naye nga bwabwe nga banyini baabo bali wano olina akugamba nti mpadde pineti almost a trillion ne muteeka mu pineti ateekewo eddwaliro ly'Erwowa mugenda okwekanga nga eddwaliro ly'Erwowa myaka na myaka teribeerangawo ng'ezo baazirya ne bajja ne bakugamba mbu simanyi wano waliwo kampuni z'atyaka buli kaseera bazisabira sente mu supplementaries naye abantu betumanyi mu ggwanga lino abasuubula bonna bizinensi zaabwe zisaanawo enkya ne government esobola kubateerayo kabega so abasobola okulwanyisa obuli bw'enguzi okujja Kongo liko ekikyamu ku mutwe Museveni taliimu obuli bw'enguzi butandikira mu State House kuba buli ddiirwa edduukira mu State House era ababbi b'eggwanga bano byonna abalituusizza we liri abamanyi amanyi abantu abagenze ku nnyanja ne bakuba abantu amasasi nga babajjako ebyabwe amanyi abantu abali mu kubba ettaka ab'evicting abantu on daily basis amanyi abantu ababba ssente z'omuwi w'omusolo mu URA amanyi abantu abakukusa wano mu ggwanga ku lipooti zenina wano mu parliament waliwo abanene abalina we bayita Museveni abatawa musolo lipooti zetulina wano mu parliament waliwo ababba golodi w'eggwanga ne bamufulumya ne batunda golodi w'eggwanga nga bamusima wano ne bamukukusa nga bamumanyi kati njagala kuwa ekyokulabirako nze mbeera ku radio stations ne ku TV ripooti eyakava mu kitongole kya United Nations kuba ndi member wa UN eraga nti Uganda ne Rwanda ze zimu ku nsi ezisinga okubba golodi e Congo ng'era beekwese mu bubiina bw'abayeekero ba M23 wafunyeyo reaction ya government okuva wano nga bakajja batukwesa engasi ya $10 billion gye tuli mu kusasula mu kifo ky'okusasulira amakubo oba okusasulira amasannyalaze ng'ate sife pena titwagende Congo ne tubba oba ne tufuna benefits ku bye Congo so n'olwekyo bw'obeera ng'oli musoga oba oli muntu wa Uganda yenna alowooza nti Mwami Museveni asobola okulwanyisa obubbi mu ggwanga buno si bulyake wabula obubbi oba weerimba bakuzanyira ku mutwe ebyobukiiko okwongereza ku IGG tebikola ebyobukiiko kola ki ebyobukiiko okulwanyisa enguzi oba units okwongereza ku IGG tebijja kola ebyo tebikola ebyo bibeerawo kubaguumaaza ababbi tebasobola kwekwata olaba omubbi ng'agoba mubbi munne amulekerawo eriwe nti singa nkugoba ku left making sure nti oyita ku right gwe nkuteeredde eriwe eyo nga tuwunzika ez'ensonga omu ku babaka bange bensinga okwenyumirizaamu Honorable Wariomu Muwanika omuyidi Honorable Wariomu Muwanika ow'Ekagoma mumukyazengako omusaada oyo mwagala ino fenga abali mu parliament omu ku babaka ba parliament at least bentera okulaba ne bajja ne basimbawo ne bateekawo omugongo ku nsonga ezo sebo negomba nnyo onkyazeeko ne Honorable Wariomu Muwanika studio ya NBS njakubakyaza tojjafuka regular guest now onaliko batinzeyo weereruwoko Bugiri district mbuuza Honorable Tamaguzi nti lwaki
ababaka mwali mwegwaniza obuwumbi 75 mu budget eno. Kakati obuwumbi 75 bwagamba allocated ku services kwaba ababaka abatula ku budget committee. Omubaka wa parliament bw'aba ayisizza service tebeera yenze situla ku budget committee nesisobola kukiika nsingo nga nsanze honorable Waliomu ow'Ekagoma constituency nga ayisizza sente zigenda okuyamba abantu b'Ekagoma bafuna amasanyalaze oba ekidyeri. Kati waliwo ekidyeri ekikatta abasoga oba bakiyita side kyawo kyemuludde nga mukaaba nga ne speaker wa parliament Kadaga we yali nga akyali speaker, former speaker Kadaga mwalwanira ekidyeri ekyo naye nga tebakibawa mu budde. Kati nze bwe nsanga Honorable Waliomu ayisizza zikola amakubo nageyo busoga mwange ekyokulabirako oba Honorable Mariam Nayigaga Honorable Mugema Panado sisobola kiika nsingo oba Honorable Basalirwa Honorable Basalirwa atula ku budget committee ayisizza sente ziyamba abantu b'Ebugiri naye guba mukisa gwe nga guzze kubanga omusoga akoba nti omugabi takola ki tiyesera. Honorable message nyingi kansooke nzitemu obadde mulumu kanzi kusomero ziwulire kansomeko zensobola. Onagambye nti webale kuchaza Honorable Tamaguzinze mukisa okusinzira ne busime nsiima. Ono Julius Sewanyange Jinja City. I want to know about the life of Kabaka. Ono abuziza bwatyo. Ono yakoba nti thanks for the show. We are really enjoying. I am Brian from Mayuge. Ono yakoba nti nze Gvex enansanga Bugiri. Ensi n'ebyayo mwebale kutuletera Honorable Tamaguzi omubaka w'ensonga ato alwanira omuntu wa wansi. Ono yakoba nti nze Pepe Henry the Great from Chiyindi Buyuke district. Honorable Tamaguzi amazima obubbi bungi mu government ya M7 naye change najja oyabuziza bwatyo. Nagamba Honorable Tamaguzi kati ebyemikono bituuseewa twalabye Honorable Sekikubo alajana swale Kasacha okuva enamalere. Onagambye nze batambuze ebugembe mbusinge emikono tejiwere jaba commissioner chechiddako. Ono yakoba nti Sir Grace Mwesigwa webale kutuweereza ndi Wanyange William. Okay. Anyambye sebo ndikuliriza wano. Honorable Waliomu mwalika okulamusizaako. Baire tindi nti olikuliriza essaawa dino. Omanyi omu ku babaka bange b'ensinga okwagala ennyo era abasoga bwe mutamukomya mujja kuba mumpaze bubi. Kakati tulina okubeera focus. This is our country Uganda, regardless of where you come from. Ebintu byangu nnyo abasoga wabagamba balime ebikaado. Waki ate obateekerawo obukwakulizo n'obalemesa. Omusajja atadde investment ze mu kulima ebikaado. Muyambeko nga gavumenti omunoonyeza akatale mu kifo ky'okumulwanyisa. Kizibu nnyo okusanga omusoga ajja okujja akusabirize nga naye omuyambyeko okunoonya ebbeeyi y'ebintu bye. Omusoga abadde ali ku nnyanja ng'ali mu kuvuba muyambeko abeerewo kubanga nabo tebajja kujja eno ku lukalu. Kakati n'abalala abantu ba bulijjo bangu nnyo bo kye basinga okwetaaga beetaaga services. Not everyone can be a member of parliament. Not everyone can be a leader. Naye abantu bateerewo embeera nabe basobozesa okweyagalira mu nsi yaabwe. Ng'omulimi omufaako, ali ku nnyanja omufaako, omusuubuzi omufaako kubanga kati tulina bannaffe njagala kuwa ekyokulabirako nze nateranga okutambulako mu jjinja eyo. Gokale omanyiyo. Gokale manyiyo nnyo. Eyo anko wange yalinayo edduuka eyo. Sijja kugamba. Nizamu omanyiyo. Kwe tukolera ssebo tuli ku Nizamu Road. Hadi chembade. Ukugamba kankomao. Kakati omuntu bw'abali n'edduuka lye ng'ali ku Nizamu ayagala ekyamuteekesaawo edduuka eryo kukola. Bw'abali wali mu kukola n'awuliriza ebirowoozo ebiri ku NBS radio ebimuyamba ebimutwala mu maaso.
sikumumala mu maanyi naye tomuteekako musolo okulaba nti omubiniko omusolo asobole okuva mu business. Everyone who can be happy in this country mubeera ne working government, a government that works for all. Si government ekolerera bannabyafuzi bokka kubanga kati government yegamba nti bannabyafuzi babeera obulungi abasigadde babeerewo ku byabwe. A government is supposed to plan for its citizens regardless of which region of the country you come from. Kubanga nze ne wakubadde siri musoga abasoga mbagaliza babenga ebintu bitambula. Siri munyankole naye abantu b'omwankole abalunda njagala ebintu ndabenga bitambula. Siri mukyoli naye abantu b'omwakyoli abalunda oba abalima njagala ndabe ebintu nga bitambula. Twetaaga eggwanga eritambula nga buli omu asobola okulyeyagaliramu. Njagala nzije mu Wokyabazinga nga ngenza okukyalira ku Wakyabazinga nga nsanga abantu ba Kyabazinga bakola. Kwenga gavumenti ogenza okuyamba Kyabazinga naye oyambye otya ku bantu be kubanga okwata obukwasi ssente n'ogamba nti Kyabazinga muwadde miliyoni 2 oba muwadde ente 10. That's okay. Naye abantu b'obwa Kyabazinga obayambe otya okulaba nti Kyabazinga tomuteerawo badeni kubanga ne Kyabazinga buli watambulako mu Kingdom ye n'asanga nga abasoga batambula bakola emirimu gyabwe naye abamusanyufu. Abantu ba Uganda balo batereddewo ota naye n'otuuka ebintu bitundu by'eggwanga ebisinga ng'oyo weebuyukwe gw'empulidayogera ow'ekiyindi abantu bali mu kubagoba ku ttaka. You have internally displaced people. You have internal refugees. Ababafudde refugees, they are the people who have billions of money ze baluutinze. Abasajja bwe baluutinga ssente mu treasury y'eggwanga